Tugenda mu Love Lab naye mu show yaffe ya leero emisana story yaffe sister azze okulutuwa azze okutuwa story ku ngeri gye yagwa mu mukwano n'omulenzi omulenzi ono nga mwana wa ssengaawe ddala nga bw'onoova ewammwe n'ogenda okuwummulira ewa ssengaawo senga abeera mwannyoko abeera sisita wa taatawo n'owummulirayo n'ogwa mu mukwano n'omwana wa waka ng'okimanyi bulungi omwana wa ssenga ne mugwa mu mukwano ne bikoma wala ne bivaamu ki biwanvu nga luguudo ku ssaawa 7 munnange mu Love Lab jo nabategeezeza nti waliwo sister twakubidde yabadde Robert twamukubidde ng'ayogera biwanvuwanvu atuyise eno kakana tulina kye twajjeeyo of course ekyongera okumukubamu ebituli nti oba oli awo okubeera kkiriya kireka si kitundu ku ye kakati ne mbagamba nti yabadde alina abantu aba betulina oteeka mu Love Lab waliwo mu comment section eyabuuzizza nti kakati bo bwe bamuteeka mu Love Lab aba ababiri ayogera kaani nze nzikiriza omuntu osobola okubeera ne baggayi bataano it's very normal kwana mingi weesige mitono enjawulo obeera nabo to which extent wabeera waali close ng'omutaddeko ennyo amaaso waliwo ogoberanga osobola okubeera kkiriza bakudatinge bangi abalenzi it is very okay osisinkana abawala bataano bawala 10 enjawulo nti okusisinkana okwo kuteekeddwa okubeerako boundaries kuteekeddwa okubeerako okukugira si kubanga osisinkana buli omu n'omusisinkana nga mukazi wo kati awo obeera ovudde ku mulamwa nekyengezaako otegeeza nti osobola okwesa olugero lwakwana mingi weesige mitono abantu baba bangi takisi nyingi bw'oba oyimirira ku stage ng'olina gy'olaga ziyimirira nyingi naye olaba takisi n'ogamba nti eno erina byenjagala kangende n'eno buli emu omala kugirinnya neekuvugako wonna wali n'ogamba tolina mulamwa n'ovaamu kati abamu mu mukwano bwe batyo bakola ensobi bweba takisi buli mulenzi nga takisi n'ogirinnyamu neekuvuga bweyogerere paka bbanda n'ogivaamu n'olinyira ebbanda endala n'ogirinnyamu oba otuuka endakawa n'ozula ntekola n'ogivaamu si kye tutegeeza oyimirira ku kkubo takisi ne ziyimirira n'ogitunuulira sigenda endala neeyimirira n'ogamba otwalira mmeka Kampala nti mutwalo nina 7 n'agaana n'agenda okutuusa eyo egwa mu byoyagala lwejja n'ogiyingira mu bitiibwa ne relationship bwe zirina okubeera kyenjogedde kikola amakulu kwana mingi weesige mitono enjawulo eri emu toteekeddwa kubanga osukka am I communicating to someone kakati ono ye Mukasa omuwala alina baggayi babiri owajjo teyavuddemu mulamwa katunoonye ku Mukasa tulabe ye kiri kitya Jebaleko ssebo wange nti jebaleko ssebo kale ssebo nawe jebaleko ssebo kale ssebo Mr. Mukasa onoyogera na Moses ssebo Moses tomumanyi naye simanyi olina eddakiika nga 2 ye ssebo manyi muti ab'amawulire no office ze mukolamu ye ssebo mwewalira ddala ab'amawulire mbale nsaba byenjogera bibeere by'ababiri bwe baba waliwo awo ayinza okutaataaganya oliyeko kava katono mukama wange ssebo ndiwo bwomumadde ndi ku TV okay kakati mister ye ssebo waliwo omwana ow'obuwala oba omukyala eyansabye okukubirako kasimu ye ssebo n'aŋŋamba bw'okubira sserulungi wange oyo muŋŋambire ebintu biri 3 ye ssebo ekisooka mwagala nnyo okuva enjuba gy'eva okutuuka enjuba gy'egenda bwe ntyo bwe mwagala ye ssebo mpulira n'agamba nti oyinza oba ng'obala ebitabo naye ye bw'abala engeri gy'akwagala ne bamuleetera auditor tebibalansi nga badala ne bamugamba ddayo weetereeze
Ssebo mpulira. N'agamba engeri gy'akwagala bwetyo bwetabalika tebalansinga. Ekyokubiri n'aŋŋamba nkugambe Ssebo. nti akoze promises before you Ssebo. n'akusuubiza era agamba nti nga bw'ali omwana ow'obuwala Ssebo. agenda kunywerera era ayimirire ku kigambo kye nga talidde yadde ekigambo. Ssebo. Ekyokusatu n'aŋŋamba muŋŋambire sserulungi wange oyo nti mwegayirira mu bulungi by'aŋŋambye walking a talk like let him walk the talk. Yes. By'aŋŋamba bibalansinge ne byendaba Ssebo. nti bw'anankolera ekyo kyokka akayimba nja kuyimbanga ka Rema Namakulu oba okamanyi Kaliwa konna nga nina bungi. nti nina bingi by'otannalaba. Kategedde ako. Eryo lyettu lye bantisse olwaleero luno gy'oli. Ani ali kutissa olwo? Naye ng'osuubira bameka? Bino ebigambo tebiva mu buli omu. Bwe twali abato twagambanga mbu nze byange si byali paabu. Si bya public. Omuntu ono yaŋŋambye bw'omala okumukubira essimu n'otuusa obubaka bwange mumbuuliza ekibuuzo kimu nti ddala bw'abanga mwami wa kigambo kye nga bwe nzize mulaba ne bwe twogera alowooza mukyala ki ono oba muwala ki ono eyantumye gy'ali. Ekyo nga kigenzeemu ku intelligence y'amaanyi. Tokitya ono si aigigi. Ekyo Owaye wanyisebo. kyemanyi ministry eri sensitive naye ono akubye si aigigi eno office ya aigigi sebo. Ekyo kigenze mu intelligence ya waggulu. eno office ekwasaganya nsonga za mukwano si za byambalirira na byanfuna bya ggwanga. Kati simanyi ebeegwa mu ministry ya agenda simanyi. Oyo inagenda mu agenda. Kikula ky'abantu. Yesebo. Awo we tuli. Omuntu ono olowooza twogera ku ani? Kaakati nina options kyemanyi nti abantu abamu naddala abaami babeera a bit sensitive naddala oluusi okwogera amannya gano gaga ye onanoonyaako ki. Nange nakyemutegeka nti nga intelligence nga ya waggulu. Yes, ekyo nkitegeera naye nsobola okuwa options endala ziringa bbiri. Option esooka nnyinza okugamba nti amannya g'omuntu tugaleke naye ate olw'okuba twagala ye ategeere kubanga abawala bakujjukiza buli kanaku nti nkwagala. Yes. Tetujja compromisinga nakyo. However again tulina okusigala nga tuli sober. Kakati twagala okubalansinga okucompromisinga n'obutagoyinga against our principles. Kakati amannya nga tugalese osobola okunkolera ekintu kimu bwe kiti ku nnamba y'omuntu ono ey'essimu ombuulireko digits 4 ezisembayo. What 4960? Toli sure 4960 ne option endala eri emu. Yesebo. Bw'oba okebedde ku WhatsApp ye Yesebo. ayinako ekifaananyi. Ndescribingira ekifaananyi nga bwe kifaanana. Kifaananyi yali mu kadress keeru. Kadress keeru. Laptop. Ng'oggyeko olugoye ndescribingira ekifaananyi kikyaliko ebintu ebirala bingi ebiri identical. Nga ku mutwe kumutwe kuliko kuli decorated okuba sinamanyi okagira kakoti akagikyusa. Nedda gwe mbulira nga eriko nga bw'ogiraba bw'oti ng'ogikebedde kuba osobola ogikebera nga twogera. Kagikebere nga kooli. Kwendinze obuzibu bwe nnasibwa airtime buba bwa muliro.
abaami tubeera sensitive bannange. Eganya ogenda mu WhatsApp wano ongezaako. Eganya ogendako? Eganya ogenda wano ku WhatsApp okebera. Well, okusinziira ku nnamba gy'onsomedde ne gye nnina zikwatagana. Zikwatagana. Omuntu ono mugambe ntya kubanga kirimu tukireka. Singa ofiisi ya igigi ebadde ze mu ofiisi yo ebadde evaamu ekugamba ssebo wejjeeredde. Nfunye 10 ku 10. Ssebo tozeewanya ate. Ziba ziweddeyo bakonye akalimi kaba kakonye. Omuntu ono mugambe ntya ssebo? Kati engeri gyenjogedde enamba byonna mba maze okubyogera kitegeeza. Byonna oba omaze okubyogera oli mutuufu. Yes. Webale kubeera gentleman, abasajja abalala bali ebigamba awo gwomanyi gwokubidde omutegeera bulungi nogamba omwami alowooza bw'aba mu ofiisi ennene omukwano tegumuwanulayo ne gumussa. Ffenna ndaba tufukamira nga twegayirira. Sirabayo neetonda eryawo eya VIP era ne bw'oba omuleetedde Lamborghini nga kwe weetondera era ofukamira ogamba bebi gikkiriza okwetonda kwange yiyo gitwale. Bwe kiri era oba olina okukakkana. Kituufu naye nzizannya akaddeko ssebo. Kale sikati yakusanzeewa. Ffe abantu abakulu abanywa caayi kya. Yakonyeddeko bukonezi ku gundi. Mu kino ekyasa ekyabiri mu ekimu. Era ngeri ebweti eri digito gye tukwataganamu. Nkufuna. Ssebo kale naye bubaka abuwulidde ssebo. Abuwulidde? Nkutidde. Kale mukulu webale kutuusa bubaka naawe. Kale ssebo. Kale ssebo webale nnyo ssebo. Kale. Bamikwano njala obbategeeza nti ennamba gayi kyayogedde newankubadde muwulidde nga mugamba nti yoyo gw'oyogedde ennamba gy'ayogedde terina weekwataganira na mukwano gwaffe eyatutumye okuteeka gayi mu Love Lab. Kitegeeza nti ayogedde muntu mulala nnyo. Kakati abadde ayina aba owajjo yabibadde ayogeza birimi, owaleero ayogera muntu mulala nnyo. Nze awo ng'abagambye nti ogwange embeera ngukoze kakati okusalawo okwenkomeredde ne kusigala nga kuli eri ggwe sister. Ne mama n'okubeera ne baggayi babiri nga ku bombi tekuliiko avaamu alimu mpeka emera nakyo kizibu kyewuunyisa n'ensi bw'etyo. Kati wano wosinzira n'ogamba nti omuntu kimugwanira okubeera ne baggayi bangi. It is okay. Naye njagala okyawule omuntu kimugwanira okukwanibwa baggayi bangi n'alondako. Si muntu kwagala bantu bangi. Tova wano ng'okyamusa ebigambo n'obitwala bubi. Tobeera mu mukwano ne baggayi bangi. Naye weetegereze baggayi bangi. Bonna bakutunuulirawo n'akusinkana n'agamba kino nakola kino oli n'akuwa kino oli n'akusuubiza kiri. Kati bonna otandika screeningamu. Nga bw'olaba ebitongole bwe biyita. Teriyo kitongole kigamba nti tufunye application emu bweti kubanga of course baba badde bagala accountant oba marketing manager oba driver. Naga nti olaba twagala driver omu. Kakati application olaba inezze kakati tetukyagala nedda ssebo. Company tezaagala kutta mikisa gyazo. Kyebava bagamba nti bayisa application nga batwala omuntu ogwo ne bakiwa n'ennaku 3. Ogenda okakananga application zizze 6 oba 5 ne batandika screeningamu abala ne batuuka ne ku mutendera ogw'okulikuluutinga ekitongole ekiri independent ne bakikwasa ensonga ne bakilaga bye baagala. Twagala omukozi bwati ne bwati. Ku nkomero baagala okutwala omukozi oba baagala okulikuluutinga omuntu on merit. Si sympathy ono mwana wa gundi. Kyebava bakozesa agents oba company eri independent okulikuluutinga abakozi. Ne mu relationship olumu kikwetaagisa okubanga
si gwe ogenda okukonfaminga omuntu nga kyetaagisaamu engeri endala kitya. Oyinza okunzika nga Gayo omwagadde kubanga omusaasidde busaasizi. Nga tomwagadde on merit, tomwagadde kubanga agwanidde qualifying. No. Omusaasidde kubanga akubuulidde nti yali mulekwa munnaye kakati nfunzi. Nogayi bambi kisajja kyattu kitaata. Kibubu tekiriiko bazadde. Noyagala ofuuka omuzadde oli mulalu. Gwe oli mulalu. Olaba ebitongole bibeera serious or sensitive to that extent. Then what about you? Ekiri ekitongole kireeta omukozi oba kirekulutinga omuntu nga kimanyi tajja kufiirawo. Agenda kukola oba contract. Kumpi na contract ya myaka 2 oba mwaka oba myaka 5. Gwe omuntu gw'oli recruitinga mu bulamu bwo omuyingiza okubeera mu bulamu bwo obulamu bwonna obusigadde. Noyagala ogende fwa omalega muyingizawo fa kubanga akuwadde emitwalo 5 n'omagalala oba n'omegerera nga supu wa doodo kubanga osisinkanye emitwalo 5 egitajjangako mu kika kyewammwe. Ogenda okumala okugirya nga temuli makulu ng'oyagala bukadde 5 naye nga bamaze n'okukwabula. Bw'oba oyingiza omuntu mu bulamu bwo weetaagisa engeri ez'enjawulo okukonfaminga omuntu oyo. Not out of sympathy, desperation, confusion, revenge. No. Am I communicating? Good morning.